Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okubalaba olunaku lwa leero maka gange wano. Dini najagadde balina saving z'endagala tebakola ntebe muzikiti eyo saving balina ku ttule eyo saving empale mu bajjamu bbiri eyo saving naye oyingira omuzikiti nga imaamu yekka yalina nga mukalakasa kagumunnya oyingira obusiraamu kimunjagaza ku savinga tebasibisa bakazi enviiri eyo saving tebasala birevu eyo saving tebakola mizindalo muzikiti eyo saving otukula nabagadde ogenda mumacaca amulanga muli ebidongo oyinza ogamba ozze kucakala nyala nununi nauni abemabega ne bawuna Ka video sinaba kalaba naye batabani bange bakambuulidde nga bwe kali ne bambuulira engeri gye yavoddemu. Kale ebigambo ebyo nze kusinziira bwe nabambirabye kambinyonnyole nga batabani bange babiŋŋambye nti Mariaki oli muganda wange onoonya ssente ebintu by'okola byakunoonya ssente kubanga abantu bakitwala nti komedi naye komedi kuba kusanyusa abantu naye nkulabula sikulabula wabula nkuwa enkola ennungi ti woba okola ebintu ebyo bikole nga bisanyusa abantu oggyemu eddiini nzibu nnyo za kuvvoola buli ovvoola eddiini n'emikisa gikendeera mu bintu by'okola nti baŋŋambye nti wagaye nti abasiraamu bakekkereza abasiraamu tebasala birevu tebakola ki obutasala birevu sunna mu busiraamu ne teriyo omusiraamu alina kirevu nga mukyafu njagala ompeyo omusiraamu omu ng'alina ekirevu nga mukyafu ku ebyo bye nawulidde bye yakoze eki bye bayogedde empale ze bambala mu makanzu ziba mpale nga nnungi nga njeru bulungi era omuntu aba mutukuvu oyo yennyini ye gwakola ki gwagamba nti baba bakyafu so nkwewaza okubeera nga ovvoola eddiini sigamba ya busiraamu yokka obusiraamu bugamba yauma yakulu nnansu kalfarashi almabsus weewale tyo olunaku Allah abantu lwe bagenda okubeera yauma yakulu nnansu olunaku lwe walibeera abantu kalfarashi almabthus ng'ebiwojjolo ebisaasaanye wattakulu ljibaalu ziribeera ensozi kalihiri almanfus nga ppamba omusunsule Mariaki njagala otyo olunaku olwo nti abantu ku lunaku olwo buli muntu agenda kutunula agenda kulaba Allah ku lunaku olwo ne bw'oliba weekweseewa naye abantu bagenda kubeera nga ebiwojjolo ebisaasaanye ku lunaku olwo ensozi ezo z'olaba eziri awo oba ze tusinkana oba ze zikola ki zigenda kubeera nga ppamba omusunsule nga naye nga nsozi kati tya nnyo olunaku olwo olunaku lwe lutuuka nti emirembe gijje zibeera mingi kati olaba obuzibu bwe tulina mu nsi zino ezaffe ezitali za basiraamu nti abantu ye alaba nti okufa kwe y'enkomerero naye waliyo olunaku lw'ogenda okusinkana Allah lwe lunaku olwo akubuuze ku ebyo by'obadde okola mu nsi ne by'obadde okola ki by'obadde oyogera ebigambo by'ayogera mu nsi omwana oyo nze nga nze sibivumirira wabula mubuulira akole mu nkola ki ennungi gy'alina okukola mu kubanga ye asanyusa abantu ababeeraku ababazze omulaba bw'aba ayogera aggyemu eddiini yaki y'obusiraamu oba eddiini yonna anti kati ye abyogera nga bisesa n'ebibeera bivvoola eddiini ey'emu tetwagala abyogere kubanga obusiraamu yenna akkirizibwa okubeera nga muyonjo yamulaba nti tasala birevu naye ebirevu ebyo omuntu alina ebirevu ewa Allah agenda kwangu okuyitawo kubanga sunna ebimu ku sunna omuntu zaakola mu nsi era nga kiteeketeeke so sigamba nti kizuule baakola kikole abantu balaba nga balina ebirevu naye ng'ebirevu sunna okuba nabyo okukekkereza mu busiraamu kye kisinga obulungi omuntu yenna kaabe si musiraamu omuntu yenna adiibuuda Allah agenda kubuuza ku ebyo ebintu bye yakuwa lwaki wabidiibuudanga nti omuntu yenna akkirizibwa okukekkereza okukekkereza kiri mu ddiini ya busiraamu era sunna okubeera nga okekkereza teeka okukekkereza tolina kwejalabya mu bintu togula bintu bantu bibatajja kulya waka bimalawo emmere eyo bw'ogifumba n'ogiwa kasasiro nga waliwo abagyetaaga waliwo abasula enjala ogwo musange wa Allah busiraamu abakazi tubakkiriza okusiba enviiri naye bazisibye batya
omukazi bw'aba asiba enviiri bw'abanga zinaasobola okugendamu amazzi ng'afuna wuzu tetulina bwa haramu bwonna. Fe abakazi abaffe naffe tukkirizibwa bayonja ng'abasiraamu, tukkirizibwa okukola kyonna. Obusiraamu ffe tetuli mu ddiini nti tuli mu busibe, tetuli basibe. Obusiraamu bukkirizibwa okukyala mukyalawo mu kifo ekisanyukirwamu kasita kiba nga taakifunemu ki buzibu. Obuzibu kye ki? Nti ojja kgenda mu kifo nga kirimu abantu obusiraamu bwe bagaana, bali bwereere bakole batya, naye okkirizibwa okutwalako omukazi wo oba ku biiki ne mutambulamu ne mubeerawo. Obusiraamu tebulina bwakigaanira. Gwe nga ggwe Maria ky'omuwa amagezi? Maria kimuwa amagezi gali gamu nti omulimu gwakola mulungi ku bantu bakolera ababeerayo, naye musaba ekintu kimu, kubanga abantu abamu bakozesa ekigambo nti kulabula. Nze sirabula, wabula muyigiriza nti bw'abanga nze nganze omuntu asesa abantu be naye talumba ddiini yonna oba talumba ddiini ya Busiraamu, kyemusaba ajja kukola emirimu gye talina buzibu. Omanyi babeera nga bali ku gundi eyo, bali mu mikolo gyabwe eyo gye basanyusiza abantu, oluusi ayitawo olw'ensonga nti awulira enduulu z'abantu nga nnyingi, n'ayitawo w'alina okukola ki? Okukoma. Ate abantu gye bakoma okuba nga bakuba enduulu, ye n'afuna ki? Amaanyi. Naye nze simulabula, wabula mubuulira bubuulizi nti akyuseemu mu nkola, nti gw'osobola okukola ekyafu, osobola okuleeta emboozi yo ng'eneesanyusa abantu kunze omuntu nga nze, naye togireeta ku ddiini ya Allah. Nze nga nze ebiseera ebisinga abamu bagamba nti ndi musawo, naye nze siri musawo. Nze omuntu ajja ewange wano, omuntu yenna ali mu dduniya muno gw'olina okwesabira, gw'olina okukola ki? Kati mu kwesabira okwo nze nnyinza okuba nga nkuyambako, gwe tomanyi bakola ki? Bwe basaba, ne nkuyambako engeri gy'olina okuyiga kukola ki? Okusaba. Era bw'ojja wano nga toli musiraamu, gwe nkugamba nti ngenda kusomera bino na bino mu lulimi lw'otegeera, tusabe Allah nga naye bw'okola ki? Bw'omusaba. Allah teri muntu gw'atagenda kwanukula kuno ku nsi. Teri muntu agenda kusaba Katonda ng'akakasa nti Allah nnyina ekizibu kino na kino na kino, n'omusaba mu butuufu n'atakwanukula. Allah yagamba munsabe nja kubaanukula, naye abantu abamu tebamanyi kukola ki? Kusaba. Nze abantu bano abajja ewange teri nze gwe mpa nti eddagala lino genda olinyokeze, simanyi. Tusoma busomi Kulaani ne mugamba nti kola bw'aba musiraamu ne mugamba nti kola bw'oti, genda osabe mu ssaawa bwe ziti, Allah musabe bw'ati, musabe bw'oti, Allah ajja kwanukula. Kati Allah asobola okuyisiza ku ebyo ebigambo bye mugambye. B'olaba nga bajja ne bajja wano ku TV ne beebaza, nze sirina kye mbawa nti namuwadde akalagala kano kateeke mu nsawo. La, tusaba busabi mu ddiini y'Obusiraamu. Nsangibwa wano e Nansana Naluvule, abantu abamu bamanyiiwo, abasinga okujjawo bakola ki? Bamanyiiwo. Era omuntu yenna bw'aba azze wano asobola okukola ki? Okuba nga ategeera ewantu wano e Nansana Naluvule. Ku kyalo kino abantu bonna bamanyi, sirina muntu atakola ki? Atamanyi ku kyalo kuno. Amannya gange nze Sheikh Abdul Awuf, asangibwa e Nansana ennyabo. Bangi nnyo batugamba ne bagamba basheeka kasita bavayo ne bagamba tuwonyeza oba tukola bwe tuti okulaba nga tukwatirako abantu aba bafuuse basawo Baganda. Sheikh, oli musawo Muganda? Nze siri musawo Muganda, siri musawo Muganda. Okitegedde? Siberangako musawo Muganda. Kyova olaba nkugambye nti nze siina ddagala lyempa muntu wange wano, siina kintu kyonna kye muwa nti wabula tusaba buki? Busabi. Ekisooka ekigambo kino nkiddiŋŋana buli wembeera nga nfunye abantu abajja ewange, ti gwe nga gwandaba gw'olina okwesabira, wabula nze nkubuuliriza engeri gye bakola ki? Gye basabamu. Bw'onooyiga engeri gye basabamu, bw'onooba tomanyi, gwe nnyambako n'obeera ng'okola ki? Otuuka ku ekyo ky'oyagala. Enamba yange y'essimu eri 0772 776 67 54. Ye enamba gye nnyina, era abantu bonna kwe bakuba. Nti oyinza ogikubako
nekwatibwa omuntu omulala nga tuli mu kwegayirira Allah okubeera nga asonyiwa omu ku baddu abazze wano